Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Mazimani yali amanyi nange ilinyako mu lubiri lw'obaffe n'ennyimba nga bwembibya ng'abantu eno bwe basakanya mukyala mudama nemanyi mu maaso ga kabaka mba muganda yennyini ate ayaniriza buli omu yenna gy'avudde tasosola mu mawanga wa kisa kyenva mbibya nesuuta n'enninya nga sirinya. Ku mulundi gwe ogwokusatu ng'afuluma ebweru baalese ebirabo era nga yagenze okusanga olujja nga muli ebirabo ebingi. Chalaba Delta TV tukole tuline Hillwater Sharita's Bridal World yenyambaza atayambaza omugole engoye salude makeup era Sharita's engato akatose center nino omugole omwami gwe mbadde emberi mbadde sina wempita ng'olujja lwonna ng'aluddugaza tewakyali kkubo iyo ine emisembi n'otujjuliza olujja lwonna. Munange sikigenderedde bugenderedde bansonyiwe gyebaleko ssebo kale nnyabo naawe gyebaleko olunaku lutambudde lutya? Olunaku lutambudde bulungi nnyo kubanga mbadde musanyufu nnyo 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 olwa mwana munange Maria okunzikiriza n'andeeta mu bazadde be nabo ne bakkiriza ne banzaala. Amiina. Maria biki ebimuwanguza n'ojja wano? Biki ebimuwanguzizza? N'osobola okujja? Nze ndowooza kubadde omukwano wakati waffe ffembi ekisinza okuba nga tubeera abawanguzi kubanga twesanga ffembi nga tweyagala era nga tuli bamukwano. Era akutegeera. Era nange antegeera nga ate nange mutegeera. Oyagala muweereza kayimba ki? Akayimba oba muweereze kayimba ki?
konna kakuli wakayimba nandimuweereza aka Jofule Lutaya oli nice and lovely. Maria owulidde oli nice and lovely. Ayo neno basayo ayangizanyo neyange kitange naleese omulenzi ayogera ate twebaza taata ye tituleese mukasa ye nasaasira abaleeta Maria ki oluvannyuma lw'okugabanya ebirabo omuko oba mwanyina w'omugole omukyala omuko nkoko bamukwasa enkoko. era nga ngattako n'ekkanzu eno ng'ekirabo ekyokwebaza newankubadde tonna nga nti omumpadde naye nze ndabye nga wakkiriza dda nti omumpadde era ngattiddeko ne baase. webaze ku bantu se babakuwerekeddeko era mubuufu obwo bwe bumu neebaza nnyo mikwano gyange benkola nabo abambeereddewo mu mbeera yonna yakutuuza meeting kuba bwe nabatuukira ne bategeeza nti mwana munange akkiriza okuntwala ewaabwe banzaale bambeereddewo ne bampa ssente nange bweyase ne tubeera basanyufu nnyo ate ne ku lunaku olusembayo ne bamperekerako mu bungi ennyo ennyo ennyo. Abatukyazizza ndowooza be basinze otuweesa ate ekitiibwa batwaniriza mu ssanyu ekitundu obudde ne buba bulungi nga n'abagole obalaba omugole tuleese muto ate ne gwe tutwala nayo okirabye kyana kito kyana kirungi bannange nze mbaagaliza balongo ate n'ekirala batuuke nyaffe gye twatuuka empeta nti oziraba. weyagabye ekimuli wanyumye nnyo siima gole omukyala n'omwami oyagala bagamba mukola omukyala n'omwami kyenjagala obbagamba okwesigaŋŋana kintu kikulu nnyo n'okwekwasa omukama Katonda. kale tebakudde TV tukole tukwagala nnyo tukyanyuma omukolo gwa Maria. Yafulumye ku mulundi gwe ogwokusatu ng'ayambadde ekiteeteeyi kyeyajja mu Sharita's Bridal World. Twogeranya kitange olwokuba omwana omulungi alabika bwatyo ate Joseph atandise kwogera lusoko Era awo n'aleetera ku mwami we empeta nga ekirabo. Kuteekako empeta eno ng'akabonero akakakasa nti nkwagala era nkusibidde wano okutuusa ku lunaku lwe tuligenda mu kyaki. Joseph tanavaawo akalulu k'omugowa kaluwa nga nkujjukiza okwatenga obudde obeera olukulukosi amu obudde okuneewakanga kukyala abahipos timu hipos nga sibawulidde Omulundi omulala ogwokuna yakomyewo ng'ayambadde kapati dress n'ajja okusala keeki. Maria yakyusiza emirundi 6 ngoye zabadde nnyingi era nga nnungi. Biri emu n'ekitundu emu 0.5 iye 0.
kanfune wentula mabulire n'emboozi mboozi zange zonna zibeera za mukwano naye leero ebintu bikamu eno ebintu bikwase eno asimbyeyo nayambala gomesi okujja okuleeta akabbo ka muwala obukolo ne buggwa bulungi mu ssanyu ate nga buli kimu kyatambudde bulungi manyiruli bogo abadampaneno kati yafuzengo onyize tonkuba busungu bungi nawe salapule Congratulations Maria ne Joseph tubalindiridde okuzaala gundi tubalindiridde okulaba omwana gwe munazaala kubanga amannya gammwe gablendinga bulungi nibale kwagala Delta TV mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Congratulations mukwano Maria ne omwami we Joseph mwebale kuleta mukolo ku Delta TV. Maria akola mu Lands Office Mkono ate ne omwami we naye mwami wa maanyi ddala mwebale kuleta mukolo ku Delta TV. Mu bantu baffe abenjawulo abalaba programu eno mwe mwavudde omukyalo ono eyeberera mu nsi z'ebweru naddala ez'Ebuwarabu eyatuweereza essaala mama watusabidde essaala eno nadde saagyesigaliza nendaba nga naawe kenyini alaba Delta TV ogyetaagako mwebale tusabira nnyabo era essaala yeeyo twagala nnyo. Tata njagala okwebaza mukama ku lw'omukyalo ono mukama mazima wanvu Charita omusuubuzi w'e China mukama omulungi ogulumidde waggulu nnyo mukama ku lw'omukyalo ono mukama muteeka makya ga leero mukama weebalire ddala tukuumidde mukama serebu waffe mukama omulungi kabaka w'abakabaka tata muwonga mikono gyera munyika mu musaayi gwa makya ga leero tata ng'ayimuka okukola mukama wange omukulembera n'empagi y'ekire obukuumi bwo mukama bumwetoloze n'omukono gwo ogw'amaanyi mukama bwetolole mukama tata omusuubuzi wa China wetole mukama Sharita mazima wanvu muteekeko obukuumi n'omusaayi gwo malayika 10 mukama zimwetolole mukama abazadde be bateekeko obukuumi baganda be bonna betoloza n'obukuumi n'omusaayi gwa Yesu tata family yonna tugiwonga musaayi gwo mwana Katonda omulamu omulungi ow'ekitiibwa ow'ekisa mukama nsabe obukuumi bwa Katonda eri abaana be malayika z'eggulu mukama wonna bazanyira n'obukuumi bwa Katonda betolole mulinyira mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu omwoyo wa mukama nsabe ekitiibwa kya Katonda n'ekisa kya Katonda mukama kimamire eri Sharita mulinyira mukama waffe Yesu Sharita amazima wanvu mukama akuwa omukisa mulinyira oddungira mukama waffe Yesu. Mukaseera kano mukwano esawa yaffe esooka ewedde era tugenda mu bulango wabula tubeera kubeera ng'onywamu amazzi gano aga Hillwater ojja wano eno ku Malakai Ecology n'okolerawo wedding reception yo ate bw'obeera oyagala gomesi ojja ku Sharita's Bridal World. Tetulina gomesi zokka tulina saloon tusomesa abaana enviri omukolo gwonna tugutegeka mu lunaku olwo lumu mukwano ku Nkrumah Road wakoma tulina cake tulina decoration buli kimu eky'emikolo video n'ebifaananyi music buli kimu mukwano tukina jangu ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex ku Sharita's Bridal World. Bw'oba oyagala gowns ne change dresses ebyomulembe ogenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza waali ne kati yazze ku California Plaza. California Plaza kizimbe ekirungi nnyo kiri mu kibuga wakati wali eri ku Loom Street gendayo osangeyo City Bridals. Engato zijja wakatoseo center katukene mulango bwe tukomawo olaba abaana bwe basinkana ne makerere yamusasulira chips za 2 kati ali mukyala kati ali waka afumba Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater, purity, nothing less.